Jackson, the Jackson 5. Fake Fameka kwesati ne Spice Diana babaddeko munanga ate mu movie ndabyeko ku Winnie Nwaji so wali Kalole Kasita nabyo ngenda kubeera nga mbikulagako munanga ate mu katambi kano so nga ate Palaso muganda wange abadde ku mazaalibwa ag'omuzungu omu naye muganda wange bano bakyali bamanyi munanga ate ennyimba za Palaso obwedda bali muziyimba wali muganda wange bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi wabula kansoka nkutegeeze munanga ate kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogimpeere like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba ntandise munanga ate n'akatambi kano Spice Diana kosa ate ne Fake Fameka beeguddeko munanga ate mu ngeri bweti so From Michael Jackson, the Jackson 5. Jackson 3. We have a Jackson 3. Happy birthday, Mama Sita. Ngabiri mwenda May. Yes. Kaba Serena Hotel. Yeah. Tuja. We Tuja. We're gonna be there. Tugenda kubeera ku Serena. Yeah. We're gonna represent for her. Spice Diana nga bw'ogezaako okulaba awandiise n'agamba nti no movie night kosa ne Squire DA omuyimbi munanga ate Spice Diana kosa ate ne Fake Fameka nengeddeko nkugambye ndowooza munanga ate olabye Winnie Nwaji Kalole Kasita wali jjukira nti nno mwana muwala oyo alina munanga ate konsati era ndowooza munanga ate owulidde nga Fake Fameka nga mukubira munanga ate drop so nga ate Kalole Kasita era gabadde mazaalibwa ge gabadde mazaalibwa ge byonna ndowooza munanga ate obiwulidde mu katambi ako Palaso ku mazaalibwa agamu ku kabaga akamu kwabadde muganda wange bano bakyali bayimbyemukko ssebo oluyimba lwa Palaso olwa Happy Birthday. Happy birthday to you, Alain. Make a wish. Thank you so much. I am so happy to celebrate with you today. Thank you, Mama Esther, for inviting me to this lovely ceremony. I love you so much. Mama Esther. Wow, kibadde munanga ate kikambwe nnyo wali omuyimbi munanga ate Palaso ku kabaga kano akamazaalibwa wali wonna so obumu ku butambi bubadde munanga ate butambula wali ku mukutu ogwa TikTok kyolina okola ku subscribinga ebisigadde byonna obiturekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna efa munanga ate ku muyimbi wo Palaso kasita obeera nga osubscribinze.